Bulungi yeebazibwe njagala obbakulisaayo gyonna gye musinzidde okubanga musinza omutonzi ate mbalamuseeko nti bwasiibye mutya mwebale nammwe abasobodde okukola olunaku olwaleero mwebale gyonna gye mutuusissaako engalo nze Rose Kabagahe ate nga nate bannange bukya mwaka guno gutandika sinabagamba nti Happy New Year. Happy New Year. Bulijjo zizanya naye nga sinaba kubagambako nti Happy New Year mukuliko omwaka 2025 mwabasobola oguyitamu kubanga kyemmanyi nti budde buno njogera n'abo bokka abasobola okuyita mu 2025 ate nga mbagalize 2026 omwaka ogw'eddembe. Programu olugendo lwange bulijjo olunaku lwa Sunday okuva ku ssaawa emu mpaka ssaawa 2 ku KTV wokka w'ogisanga nga tukuleetera abantu ab'enjawulo bakunyumiza obulamu bwe bayiseemu. Bangi abantu bobeera weegomba naye nga tomanyi bayiseemu bulamu ki oba oliawo oyita mu kusomozebwa okw'enjawulo ng'ogamba nange njagala bbeera ng'oli naye nga tomanyi bulamu buki bwayiseemu okuba nga atussaawo waali. Nate tukuleetedde omuntu ow'enjawulo agenda okweyanjulira akunyumiza obuwanvu n'obuko obw'obulamu bwe. Olwo nno gwe munnaffe atanaba kutuula mu ddiiro lyo mbadde nsaba otuule okkalire osobole okuwuliriza emboozi ye wabula tokoma kubanga owuliriza kyokka kyokka obeereko ne ky'oyigamu kubanga tetuleeta puroguramu zino okubanga tunyumirwa bunyumirwa wabula okubaako ne kye tuyigamu. Nate ngenda mwaniriza kubuuzeko awo we tugenda okutandikira. Musumba Yesu omulungi yeebazibwe. Mukama yeebazibwe Rose. Oli bulungi. Happy New Year. Mukama asyankuuma. Mwaka 2026 gukuyisiza gutya? Gukyali mupya. Sinza agamba nti gumpisiza bulungi oba bubi naye tugutandiseeko. Musumba okimanyi nti waliwo abantu abataalaba 2026 ensonga lwaki nkubuuziza nti kakati emyezi gye tutambulise guli gumu? Ddala mwezi gumu. Kati gukuyisiza gutya? Bulungi kubanga ndi mulamu nina essuubi nkyamuweereza Mukama. Weewaawo. Nga tunaba kutandika Musumba nga tunaba kutandika programu olugendo lwange mu bujjuvu bwayo mbadde nsaba weeyanjulire ku bantu basobole okutegeera omuntu gwe tubaleetedde n'ekiki bagenda owuliriza. Bannange mwebale nnyo okutulowoozaako era mwebale nnyo. Amannya nze Apostle Simon Peter Damulira. Nze senior pastor wa New One Fellowship Churches mu Uganda. Ndi musajja mufumbo n'abaana bangi. Nnyo. Si nnyo naye nga bangi. Musumba omuntu yenna tulaba kubanga programu eno terabibwa bantu bokka abalokole. Oli oyo yayangaladde okumanya oyogedde kawayini. Ate si wayini oyo. Wayini gwenjogerako ge mafuta aga Katonda. Nzenziwanguliza abantu bangi agakutula ebikoligo abadde beebuuza nti ate mulokola akoze atya wayini agateekebwa mu maliba amasu si wayini oli. Right. Kati okirambuludde bulungi Musumba. Programu olugendo lwange wetugenda ebbanga tutandikira otubuulire Musumba amannya g'amatuufu geego Simon Peter Damulira. Geego gennyini. Geego tolina muli okyusamu bali weetuuma. Geego gonna geego amannya agampeebwa. Kale awo mutume Simon Peter Damulira azaalibwawa era mu mwaka ki? Omutume Simon Peter Damulira azaalibwa Joyce Namitala. Atazaalibwa Simon Peter Kazikisa Mugenzi 1967. Kange n'abaana be. 1967. Azaalibwa Mengo Yenyabo. Musumba ozaali Mengo mu ddwaliro oba Mengo mu ddwaliro? Ekyo namukisa nagufuna saali wa ku kitooke. Musumba kukabadde tekeetaagisako ekitooke. Abantu bonna bazaalibwa mu ngeri nnyingi naye nga bazaalibwa. Naye nga Musumba nze wange ewaffe gye batuza kale nze gye banzaala bwe mbangamba omuntu mugamba nti banzaala Eibanda Musumba amutume Damulira bamuzaala ludda wa? Omutume Simon Peter Damulira bamuzaala Enjeru Embiko. Yewa. Enjeru Embiko oba onootera okuyingira ejjinja kati oba wakavaawo Nakibizi n'ogenda Embiko nga tunatuuka ku bridge. Gye bakuzaala. Awo we banzaalira actually twaziika ne taata awo. Kati Musumba mami yava eri najja n'azaalira eno yine. Mama wange yali musomesa. Kati musomesa wa gavumenti kati simanyi munnange tebyabinyumiza bingi. Omanyi kimu nti yali musomesa wa gavumenti. Yali musomesa. Akyali nno mulamu awezezza emyaka 84. Ekiki gwe? W'amaanyi nnyo abuuka n'omugwa.
mama ng'akyali mulamu ddala. Ate kati maama bw'aba mulamu osooka omutumireko kubanga ana 94. Maama wange Joyce Damitala mutumidde nnyo ebiseera ebyo nno omusota gwamulumye mbadde naakamuzaayo mu kyalo naye Mukama n'amukuuma n'amutaasa naye nga mulamu nnyo. Naye Musumba tetuganye mami mulamu naye ak'emyaka 84 ate abuuka omugwa omuntu w'emyaka 84 abuukamu ng'esatu oba ena n'etaano awo ayongera okuba omugumu nze era buli wajja ewange alina okubuukamu okwo. Ate muzeeyi musajja muzeeyi musajja yawummula 1974 ndo yafa. Kati batunyumize ku lugendo lw'obulamu bwo ng'okyali muto oba kuzaala otandikirawo okusoma ku Musumba? Olugendo lwange nga bwe nkunnyonnyodde taata bw'amala okufa nali Bwayiise ne tugenda taata wange amazima gali nti saanyumyako naye. Musumba Bwayiise wali okola ki? Bwayiise nga ndi muto nali muto nga ndi ne jjajja. Tewakula ne maama eri? Maama yali agenda Kalamoja agenda eno asomesa akola biki. Abasomesa ba gavumenti ebiseera ebyo baali nga batambula nnyo babakyusakyusa eddala. Kati jjajja awulira Simon Peter Kasikisa afudde akubira maama amugamba omanyi nti omuzzukulu taata we afudde era tugenda okgenda nga taata ali mu nnyumba. Katoro waine emyaka emeka awo wabujjukira? Emyaka awo gyali myaka 4-5. Nali nkyali muto ddala. Gwe mukulu Musumba? Mu baana 7 abakasikisa be yazaala nze asembayo obuto mu baana 7. Edasoko kwatemu. Nze nsembera ddala obuto. Yego osembayo obuto? Nze muto abalala kuliko Gerard Kasekende Namugera abalala baawummula. So tukyaliwo bana ddala bonna bakulu kati bali mu myaka 75 78 bwe batyo. Banaye kati Musumba nga muzzaako ekiggwa omugalanda nga bamaze obagamba nti taata alugenze. Taata bw'awummula twalina okusalawo amangu saakomawo Bwayiise. Awo nenyingira Bwayiise nali ntandise baby middle tebyaliwo ebiseera ebyo kati awo ne bantwala mu Njeru Primary School. Netandika okubeera ne bakulu bange kubanga bo baali babeera Jinja. Nga bakujjayo wa jjajja? Nenvaayo netandika okusomera eri mu bakulu bange. Nzijukira nyingira mu Njeru Primary School weriri awo likyaliwo bakati ya government. Bwe namalira primary living yange primary living 82 nali maze. Natona bakumaliza primary living oba ne kuba kati ebya baby and stuff tebyaliwo. Mizannyo ki gyojjukira gye wazannyanga mu buto bwo wegamba nti guno omuzannyo nagwagalanga nnyo era nga nfiira? Nze nazinganga omupiira omupiira ogwo naguzingisanga bigundi buwaya. Twaddiranga amata ogundi by'amata n'obizinga ng'okozesa waya. Kapiira kalungi nnyo okugamba nalina ne ttiimu yange mu ssomero nayegalanga nnyo omupiira. Mu bufunze wali boola? Nnyo. Musumba ng'okuba nnamba ki? Nze nali nkuba nnyo 7 mu maaso awo kanga bwolaba egenda okutwala ebikopo nnyo olusi mu 5 nkubuulira amazima ate nga nina ne ttiimu yange ddala mu ssomero nga nakola ttiimu yange. Actually nzijukira mu P3 nali maze okukola ttiimu yange nga tuli bamutawana mu ssomero ng'era obupiira mbulina obuwerako nga tuwakanyiza ddala. Kati gwegamba nga gw'osalawo nti gw'ojja kubeera mu ttiimu yange oba gwe tojja kuba? Nenkolera ddala emikwano kati ate twava n'ebyokusamba omupiira nga kwegamba nzijukira debates nali mulungi nnyo ntandikawo P4 P5 nga tuli bamutawaana ffe tuwangula mu mupiira ate ne mu debate ffe tuwangula. Ebintu bya debate bino tebyerabirwa. Saba batubuulirayo kimotion gye wasenga ng'okuggyako water is better than fire. Boarding schools are better than day schools. Kati nga gw'oli ku ludda ki? Nze olw'ensonga nti natambulanga nnyo bbaniro ziwerako nga nina kuwolereza kyange kuva wakati singa okubeera mu kisulo. Bademaye wali owolereza ki? Kyo bademaye wali owolereza kisinga? Kye ŋŋamba nali mpolereza ekyange
nalimu nga kigenda kumpa points eziwerako okusinga kiki kyesingiranga okwo ng'oli muzibu nnyo mu debate nga tebakuvuganya nnyo abuulira nzaako so Musumba ng'ogyeko debate n'okubanga wali okulembera ttiimu y'omupiira era nga gw'okikulemberamu ng'ozannya 5-7 mizannyo ki emirala gy'ojjukira? Emizannyo awaka twalinayoko emizannyo ng'awaka kati twalina ludo twalina amatatu ebiseera ebyo ludo yali wa ennyabo nnyo twalina ludo twalina amatatu twalina kye bayita Chinese checkers nali njaganya emizannyo by the way n'awaka wenyini gyalingawo then of course ate tugendanga n'okuvuba twalina amaato dadi wapo yafa yali yakomawo babitunyumiza n'alekawo how do you call them obugira ebyennyanja so twagendanga ne tukwata ebyennyanja asinetsi kano gali malobo naye nga gali g'abazungu galinga gye wagira mbooti n'ogira bugize ekyennyanja ne kivaayo ekitegeezebwa dadi yali musajja muvubi yali ayagala nnyo ebintu tokulunda kola biki bwe bityo kati Musumba nga tuvudde ku ekyo kintu ki ky'ogamba nti mu butuufu nze mu kusoma kwange nga nkyali P1 P2 waliwo muze gwe nali saagalira nga bw'ogunkola munaye tuvaawo bubi nnyo wonderful nga nkyasoma mukulu wange yafa yali na miryango bamwitanga Bwanika yali mukubi wa bikonde kati amazima gali nti nze nali saagala kulwana era nzikira omwana gwe nasembayo okulwana naye nsijukira 7-9 bambi yafa n'okufa twalwanamu katonotono awo nga saagala kintu kye bayita kulwana wali tokwagala ensonga ki yakuleetera okubanga olwana oyo omwana yanjerega n'ajeregeramu ne ttiimu yange gye nali eyakapiira kati awo ne mugamba gundi tojja kusobola kujerega nze ate ojerege ne ttiimu yange kati Musumba kati wagira ttiimu ki mu budde buno nkitegedde Musumba nkitegedde nga basaaka era mune tulina okusaba ebikopo byo tugenda tubitwala ensonga eyo tukiveeko Musumba so nga tubudde nga tugenze nga tukomyewo ku programu olugendo lwange Musumba embeera y'okusoma ng'okyali muto yali etya mwatwalako ku bitabo bya 32 nga babisazeemu nga bw'otakikomyawo nga maama akugamba sigenda kuwa kyali kitya embeera nga ey'okusoma teyali nnyangu nnyo kubanga dadi afudde nzikira nga baŋŋamba ssente zammwe zibadde mu paliamenti wali minisweta zonna bazitutte nalina okuyiiyayo ekigaali jjukira ekigaali ekyo kye nayiiya nateekako ekigambo Mitsubishi God is love maze P7 neteekanko ebidomola 4 netandika okutunda amazzi olwo ngenda kujoininga Jinja Senior Secondary School nga nina okweweerera so obulamu bwange tebwali bwangu nnyo nga nina okulyanga akawagu kamu akamenvu naye nga ntereka sente zange sobola okweweerera akawagu kamenvu kaali ka ssente mmeka ayayaya saagala nakujjukira saagala sijjukira nenzikira nalyanga kamu naye twawangayo nusu yalinga nusu tezaali tebizera na 5 oba kati wembuuza Musumba baganda bwe tebakuyambako oba mama teyabayambako lwaki ate gwe wali olina okutunda amazzi okufuna kyesagambye ndiyonzeko ewa taata baganda bange bonna 6 olugendo lunene nnyo saagala tugenda mu buzibu nabonna balina bamaama baabwe kati nze ndiyonzeka newankubadde bansigaza naliyonzekewa taata gwe yazaala mu maama kati awo tebyali byangu niyo obulamu ne mbutandika actually awo nalokokera 83 kubanga nzikuka nali njoininga senior secondary senior 1 kojja wange bambi yawummula yaveene wa Musumba Kibuuka naye yawummudde najja n'abuulira ate previous day yali akwana bawala naye bwe yajja n'aŋŋamba nti ate kati muna ebiina bivuddemu neŋŋamba Musumba nga tonaba kulokoka ng'omaliriza kale katugambe nti wali mu vacation ya P7 mwali balokole oba waliwo kubanga walokoka nga wali mulokole naye nga obulokole bwa gete n'olokoka mu P7 saali mulokole mu P7 twalina father Musenyere Sebayiga twali bakatuliki nnyo actually nze baayagala nnyo nfuuke mufaaza nga gwe ne sapuli muli muti ayayayayay nkugambye nga n'awaka Musenyere Sebayiga jamba nje yali erubaga eyo ye yali atutwala awaka ng'ali Bunyenga wali mu seminari gambe ekimu nti n'omugigi wagusoma shiyi batiisimu kofurimansi yose bakiki penitensiya ani yali akwagaliza okubeera omufaaza olw'ensonga nti waliwo enkolagana ey'abakulu bange ne family ab'omutima
bali nnyo nga bali rooted mu ekyo nange ne bagamba noono muganda waffe tumwagaze era baayagala nnyo nti oyininga eseminaaliyo mu bo lwaki temwavaamu omulwaki tulina kati tulinayo abazzukulu nga bafaaza webali kati nojja n'olokoka otya owona obufaaza mukama yatumanya nga tunakubeera namutuza bannyaffe bayibuli wegamba mu jeremaya mba nkyali awo nga bwekugambye kojja wange najja bambi yali anjagala nnyo serunkuuma nga ajja ndoza maama emugamba agenda obuze ku Simon najja naye yali ngajja nga ali mu ngeri ndala naye ku luno bwajja nga muntu mulala nyampa tract C kati ate nze ebiseera ebyo ebya P7 maze P7 sikategedde mukwano tract cheki bwe bupapula obwogera ku mukama waffe nga bubuulira enjiri kati nze ate awo nga ninamu ekizibu ekirala ng'ogyeko okuba nti babadde manjagaza okuba faaza nga nnywa nnyo omwenge mala P7 nga buli kiseera nina kureti ya bbiya wansi w'ekitanda sente wali ozijjawo kubanga oyogedde n'ogamba wali ogula akawagu kamu ak'emmenva lyanga okwosiibye sente nali sirina wenzijja zirizo zaali za kunsomesa naye bbiya mukulu wange yalina omukyala mu Nairobi Royals tetuli wala nga sekuritale kati sekuritale oyo buli weekend yatuleetera nange nga nzijjako emu n'engiteeka eno kati zonna nga kikutwalira ebbanga ky'okumalamu eyo egundi ya teyali bbiya nno yokka kati nga nesenga wange ali ku musanvu wali ayisa mwengo muganda ate ono neighbor ffe nga ayisa walaki kwegamba kyali kizibu kinene nnyo nnyo so byonna nanywangako kati watamiranga n'okola ebibi saatamiranga kiri awo naye nga nnyumirwa okunywa era nga bakulu bange bakisanyukira mu nnyo ab'omutima banywa abakatuliki tunywa ine ngamba ne bannange kati kakojja wajjiraawo nangamba munnange ebyo byokola ebyo kyalina mwana muto olidde njoyinize senior wanu naye mukama nanyamba amazima nenzikiriza Yesu ddala mukama nanyamba nintandika olugendo olupya wasinziiraawo wennyini we yayatulira obulokozi waka oba wagenda mu kkanisa kati waliwo omukyala bamuyita Regina wa Full Gospel embikko oba yawummula ebiseera ebyo neŋŋenda kwolwo ku Sunday ngenda ku Sunday ne bayita abalokose nange nengenda mu maaso baddira ekimuli yateekawo omuti gulinga gwa kimera naddira ekimuli n'akiteekawo ti leero tufunye ekimuli ekipya ekya Simon Peter ne bansanyukira ne nalokokera mu Full Gospel awo kati wenva mu Full Gospel waliyo omusumba akyali mulamu musajja mubulizi wanjiri nnyo muzeeyi Zakaria Serwadda eyo ku Evangel Church yefu yafukira ddala ekkanisa yange tukuba eŋŋoma tukola ki ninjagala ddala mukama waffe Yesu wayingirira n'oyatulira obulokozi wayina eki kubanga ebiseera ebisinga abantu bajja mu kanisa ne batula obulokozi era bwe bayita abalokoka n'agendayo naye nga ayina ekigendererwa gwe wayina ekigendererwa amazima nali mmaze okutegeera kujange yannyonnyola bulungi nnyo ate ne mu Full Gospel ne bannyonnyola bulungi nnyo ne bayogera ku geyeena ne babuulira ekigambo kya Katonda basinza nga mbalaba ne batendereza amazima ne bayogera ku linnya lya Yesu ne bayogera ku Yokaana 14:6 Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu nalabira ddala nga nnyingirira ddala obulamu nga kisingako kiri kyembaddemu nempulira ddala nga kyaddala batubuulire ekyenjawulo kyewalabako olwo ng'omaze okuwulira kyowulidde n'eri gye wali kati kye nayingiramu eri waliwo ebyekwaso ebintu bye nalimu ebyenjawulo bingi naye kino kye nayingiramu nalabira ddala nga bulamu ekyokulabirako we batandika okunnyonnyola nzikira ekyandiko kye basinga okunsomera kyali mu Yokaana nti omuntu yonna bw'ajja mu kigamba nti nno buli akkiriza Yokaana 1:12 bonna abamusembeza mukama abawa amaanyi okufuuka kwolwo nalabira ddala nti nfuuse omwana wa Katonda kwolwo Yokaana 1:12 kati ne batandika okunnyonnyola ebyawandiikwa waliwo kyandikibwa oba nkijjukira bulungi abakozesa ekyokubitaano 17 nti omuntu yenna bw'ajja mu Kristo baajjukira nina bye nali njagala okuba nabyo afuuka kati nzijukira nabasumbwa nnyo ne bagamba afuuka atya ne batandika okunnyonnyola omwoyo wa Katonda ne batandika okunnyonnyola ekigambo kya Katonda olina okuŋŋaana olina okufuna emikwano emipya eyo si gye nafuna emikwano emipya olina agamba nti eri baali tebakunnyonnyola kigambo tewali nnyo okunnyonnyola saagala nnyo bigenda mu sayiti yeeyo naye
kyali nnyo okugira oli najja n'agira ne muvaawo naye bano bampa time ne banyinyonnyola ddala era amazima gali nti ng'abaweereza twetaaga okuddamu okuyamba abantu bano abazzeemu eri Katonda okubanyiikiza mu kigambo okubanyiikiza mu kuŋŋaana kubanga bye bintu byenzijukira ebyongedde okunyamba mu bulamu bwange obwekirokole. Kale Musumbi tebibadde bigambo byange. Sunday Sooka kitundu kya kubiri ate nga tukyalina omutume Simon Peter Damulira ng'akunyumiza emboozi ye wajja yazaalibwa yajja atya okuba nga ayingira essomero n'ebiki bye yayitamu okuba nga ayingira okuba nga alokoka ne kakati waali. Era tukyagendera ddala mu maaso gwali akyaliko okola kyamaanyi wootali etusobola kubeerawo era otukoze bulungi obutagambika. Katugende mu maaso n'emboozi y'omutume Simon Damulira. Musumba we twakomye ng'okyatunyumiza ng'otugamba ekigaali kyange okijjukira nataddeko God is love kati nno nkivugira omwaka mulamba nintandika ddala nga neeweerera ng'era siwulira nnyo obuzibu naye nga neerumya nga bwe nagambye kalinga kawagu kamenvu kati omwaka ogwokubiri nsevinzeewo ate sente nfunayo akagaali kalaale nga kakadde nkagula eyo gye nalokokera mu church ya Evangel Church nsangayo omusumba akyaliwo bamuyita Matiya Serugo aye n'omusumba omukulu yali akuba ebifaananyi. Musumba kambuzeemu wamaliriza okulokoka zino ecupa z'ebbiya wasigala oziyingiza? No. Nabibawa byonna olunalo lwali lutalo lunene ne bagamba nalokose sikyetaaga saagala genda mu movie nabagamba ki wasiriwadde ne bagamba nembibaddiza byonna nga sikyetaaga nali mu lumu yange nga sikyetaagayo kyabutu kitamiiza nga gwe omuto okubbwa ebiseera ebyo tebakuyombesa nnyo lwali lutalo lwennyini naye nga nayimirira ebiseera ebimu abantu abamu bagamba tukuze tudde waffe lwali lutalo naye nayimirira nga njongedde okutegeera ekyama ekiri mu kuŋŋaana emikwano emipya n'okusaba so tekyantwalira nnyo kubanga ate nali nkyalina muto ogamba nga si lutalo nnyo nti oba mbadde nnyume mpoomerwa buwoomerwa kyali kinyumu. Mukadde ako wali osoma we walokokera? Ddala nga nsoma na ku Jinja Senior Secondary School. Ng'oli mu Senior 1. Awo wenkolera kati wemmala okusevinga sente zange n'engulayo akagaali kalaale kaali kakadde nitandika okuba ebifaananyi. Olwo nno amazzi ge wali okima ng'oggyamu ensimbi wali ogakimira ssente mmeka? Nzijukira ebiseera ebyo ekidomola kubanga nateekangako ebidomola bina bayirayo ne binagula akagaali era nenyongerawo neteekangako 6 twateekangako wano ebina nawano 2 naye nzijukira oba zaali ssente mmeka saagala nnyo sijjukira bulungi ge mazima naye nga naterekanga kuba natundanga nakeeranga nnyo kati ate wenyingira secondary jjukira secondary ebiseera ebyo twagendanga ku 8 kubanga wali natambuzanga bigere okuva embi kugenda kujja secondary naye wenfuna akagaali nga kakuvuga so natundanga kumanya nakeeranga nnyo nentunda paka 6 then nga nina okugenda mu kibiina. Wali obeera wani? Nga mbeera wa mukulu wange oyo Gerald Kasekende ng'akukkiriza n'agamba nti okukola kubanga abamu ogamba okyalimu na mutoto kola. Nedda ate nina okweweerera yalabanga n'ebibala ebivaamu. Yali mufumbo yali tali? Yalina teyaliba. Okay, yatuuka n'awasaani omukyalo we n'afa. Kati mukyala we bwe yafa bambi azaala Monica Kabagambe. Naye bwe yafa teyaddamu kuwasa. Yaleetanga buleesi. Yaleetanga buleesi. N'ogenda mu maaso n'okusoma nga bw'okima amazzi? Nga bw'enkima amazzi kati ku siniya ey'okubiri nendekera okutunda amazzi nenkakasa kamera nga ndi mukubi wa bifaananyi. Kamera wagijja wa? Kamera kajjukira kalina ka Olympus oba pen. I remember that thing. Kamera eyo omusumba Serwadda kuŋŋanyawo ku ssente Serwadda Zakaliya ne bamunoonyeza kamera oba era atandise y'okutambula. Kamera yali meekezo gye wasololeza mu mazzi? Naterekanga nno ssebo nateekanga ssente zange bulungi nga ndi mumalirivu tezaali nnyingi naye zikira banyambako ge mazima saajegulira nzekka banyambako aye nekyo kyanyongera okunyweza mu kyaki eyo Evangel Church ennyabo. N'ogenda mu maaso n'ogenda mu siniya 2 by siniya 2 abaana baba bayize emize egy'enjawulo tewalina mizeezeze? Emize gijjira ne gijja naddala Bwanika yagindeeteranga. Bwanika yaani ati? Bwanika
yali mukulu wange ng'asomera na Miryango kati bwe yajjanga nafunangamu ekiwuggwe Musumba katono nnyo yali alina Miryango gwe ng'oli Jinja SS nze nga ndikudde yali mu boarding school ani yali amuwa school fees maama we yali akola mu Greens Bank ebiseera bye yakawummula bambi maama we bwanika ko na Miryango ng'akuleetera emize mulwanyi mukubi wa bikonde ayaga tugende mu Kikiri netugirangamu amazima lunaku lumwe era twagenda bwe tugenda ne tuzina naye batukuba emiggo nzikira ku lunaku olwo batukuba emiggo twali tukomando bagamu abaana abato muvaawa olwo ku myaka emeka bye babalangira obuto emyaka emito senior 2 gabo ogimanyi batukuba emiggo abasajja nzikira batukuba emiggo ne bagamba muvaawa saawa zino era olwatuuka waka ne ngamba bali ba defense b'ekyalo beebo bennyini era ne ngamba bwanika ndowooza okiraba nagamye nalokose kati abyontwalamu twayingira bukya nga bamaze otukubakuba ffenna mukikirite mwanywa nze saanywa ye yanywa nenze saanywa niyo okuzina ko nazina kale twengere ne program olugendo lwange Musumba omaliza umanya bwogenda mu maaso ne senior eyokubiri awo ng'oguze ka camera kyekyadda awo tutambudde of course mukama nanyamba ne malako senior 4 bwe mala senior 4 I remember nenfuna attack ey'omutwe twali twakamala ebibuuzo nabeera stressed nnyo bwenfuna attack eyo nenzira eka ne batandika okuŋŋamba olaba ekyakulokosa omutwe nawulira ddala nga gunnumira ddala nnyo nga gulinga ogwagala okutabuka ddala kyekyali kirungi nnyo kati bali ne balifaalenga kuba nti nalokose era nembawulira nga bagamba twandi mututteko eno ne bagamba nedda bannange nze nja byokya kabe nga muntuttewa nja byokya kati ate ebiseera ebyo we maama waabiwulira nti nalwadde waabagambira nedda ngenda munona bankomyawo e Kampala maze okukola ekyanyamba nali maze okukola senior 4 Senior 4 wagikolera ku Jinja SS Jinja Senior Secondary School gye namalira ne senior 5 ne senior 6 namala nenzirayo kati ebibina ebyaddakawo mu senior 5 ne senior 6 era wasigala onoonya school fees mu ngeri yemu oba waliwo yakukwasizaako awo ntandise okufunayoko emikwano eginyambako naye ate kamera eno twagendanga ne tutiminga wali abantu abangi n'oteekako flash n'ogira pa negira kati abantu bagamba nange jangu onkubi kati ekituufu kyali kingojjeeko kuba nti wali omyasa ekituufu kyali tufune bakasitoma naye nga ebifaananyi wabirina ebifaananyi nga tubijja tugenda tubyoleza ddala bulungi nnyo nga mwebiri nga mulimu gundi nga mweri egiri ebifaananyi nga kati kyeŋŋamba nti nafuna ssente ezaali zimmala bange ebifaananyi twakubiranga ddala era mutusomba Matiya Serugo wa Evangel Church Nakibizi yanyamba nnyo bambi yono ne tukolera ddala bulungi nnyo naye ate era we mmala eyo ate nenkola ki nenkomawo e Kampala n'okomawo e Kampala ewajjajja kale ate wenkomawo e Kampala kojjooli ge yambuulira enjiri oba omujjukira Serunkumba yali abeera Mmengo e Kakeeka we natuukira n'akwaniriza we natuukira bulungi nanyaniriza nenfuna okuganja okw'enjawulo kati awo nentandika okugenda okusabira mu kkanisa emu gye bayita Philadelphia bwe nsomera ku Philadelphia bwe nkuŋŋanira ku Philadelphia ate bwe nsoma advanced diploma yange njagisomera ku essomero erimba liyita New Life Bible College yali ku KPC Central. Musumba tewakola bino ebyaffe simanyi engineering simanyi biki eyo saagenda ayo balina bye baali bagala ngendemu ebyo saabigendamu nga mpulira ddala ninako okuyitibwa olw'ensonga nti naliko okuyitibwa nga nkiwulira kyenjagala nkimanyi. Musumba kati gwe wali okola tewalina ekigendererwa nti bwensoma njagala kubeera kino bwensoma njagala kubeera kino. Wonderful. Nayagala nnyo okubeera lawyer n'ekiyayaalira nnyo naye nagenda okugira okulaba nti jjukira olutalo lwange olw'okubanga nze neerwanako okuviira ddala mu senior 1 nagenda okibalamu nga kirabika ng'ekigenda okundwisa ate era saasobola kyakyavinga kyekyo nenkita neŋŋamba naye olayika Mukama wampita waliwo oluusi abazadde batwagaliza abaana ekintu kino
abamu ku baana bange nawayagala nnyo abeere dokita omulala nayagala nnyo abeere musumba oli nagamba naye dadi nze sisobola kubeera musumba ne mutwalira ddala yagenda na Bulaaya gye yasomera Christ for the Nations nasokola course pastoral nagamba nze sisobola nze njagala kukola ssente kati gwosobola okuba nga oyagala omuzadde ng'akwagaliza kino nga Katonda nakye yakuteekerateekera ebyo bintu byonna byanjawulo so nze nakizuula ti mutuufu Mukama yampita kwogera eri abakulembeze yampita okulima okulunda yampita okukola amasomero alina bintu binalabira nti yampita okulwikinga ku mitima gy'abantu kati muzimbo olwagenda e Kampala ng'oli mu kusoma eyo diploma yo wali olina kyokola okuggyamu ensimbi wonderful ebiseera ebyo kikye nali nkola twali tutandise okubaako ebintu twalina n'emikwano gyange twegatta nagyo nga tutwala nnyo abantu e Japan twalina abantu be twali nabo nga tulina emidaala gyaffe eyo mu Owino nga nina abantu negasse nabo abamu nga balokole abasinga baali balokole nga tuyiiya nga tugamba de tuli baweereza kubanga by that time naweerezanga nnyo olwafunanga ssente tugenda mu byalo okuweereza Katonda olwafunanga ssente tugamba tugende mu masomero sinza kwerabira kwogera ku Pastor Bob Mulima by that time yakolanga ne Uncle we Transa so twakolanga ssente zaffe netugamba tugende tulumbe tugende tuwulire enjiri tukole kino nga ssente zaffe zitukolera ate nga twesponsoring ogenda okuweereza Mukama right ngene ebyokusoma nabo bigenda mu maaso right actually I remember okusoma kwangu advanced diploma so mu mwezi twasomanga mu myezi 3 teyalinga intensive advanced diploma twasomanga nga batuwa mdoza twasomanga emyezi nga 3 ne tuwumula awo nga tukola ebyaffe ate era tetwasoma actually twasoma kuva ku makya paka sawa nga 8 awo kikyozzaako ng'oluvannyuma lwa diploma kwali kwongera kumalirira ti mazima gali nti nina okuweereza Katonda ate nfuna n'ekirooto ekyokutambula kubanga tuyingidde endoza 91 kale ate n'ekirowoozo ekyokuwasa nakyo kiyingiddemu walina emyaka emeka Musungu omukyala namuwasa nkyali muto ge mazima naye ate era tukyali ffe n'emyaka 35 bweddu ddala namuwasa muto wa myaka emeka wali muto wa myaka 23 nga mpazizza omukyala wange 23 n'ennyabo Musumba waliwo ekigambibwa nti omusajja talina kuwasa mukazi amusinga myaka like what do you have to say about it kati ekyo tekyawanibwako mu Bayibuli newankubadde Bayibuli erikkiriye ekyokulabirako Ibrahim yali asinga ku mukyala we nenze ndabyeko abantu nga banywedde mu bufumbo mikwano gyange naddala ab'e Bulaaya nawono weebiri najja nagamba ono mukyala wange ansingako emyaka 5 kati ensonga si ya myaka ensonga kwe kuba nti oli mwesigu eri omuntu oyo n'akutegeera n'omutegeera tetuwasa myaka on a serious note omuntu awasa muntu gw'ayagala ekitegeezebwa oli ne waba ayina 8 n'afuna wa 20 ng'omukyala yewaana as long as bategereganya ekyo ekibuuzo kirungi nnyo naye ate egyo mingiko senga aba musajja kyandibadde kirungi naye wabanga ate mukyala omukyala wegiba 5 si mingi nnyo on a serious note wegiba 5 naye wegisukka 5 negigenda mu 8 10 egyo oyinza okubanga weetaddemu omugwa in the future n'ogamba naye muntu okujjaho nga mwerabiridde bulungi nnyo muteesezza bulungi nnyo naye nga tegyandibadde mingi nnyo naye ate waaba omusajja ate kiryoke Musumba today ku program olugendo lwange ekirooto ky'okuba nga ofuna omukyala wali owulira nga olina obusobozi kati ku myaka 23 tebwali busobozi naye nga mpulira njagala okuwasa omukyala ekyakusikiriza okuba nga ogamba nti mu butuufu mpulira njagala mpasa omukyala njagala nfuna omuntu gwe tugenda okuteesa naye tuweereze bulungi Mukama kyogamba okukula okutuukawo yenna wali tofunanga kye tuyita girlfriend wali mu makkati awo mu lugendo lwange nali sifunanga kati ekyange kyo Mukama yakimanya nabafunanga naye tetwagendanga buziba nabo natuukanga ekiseera nga mpulira tekisoboka munnange kikwewuunyisa nnyo nti nno tetwagendanga wala baaliwo nina namanya genzijukira naye natuuka ekiseera nembisalawo bigamba nga ndi committed eri Katonda ngate nga ndabanga abagenda okumala ebiseera neŋŋamba nedda sikyetaaga kino ddala
kati wali eri ku myaka 23 n'owulira nga mu butuufu nange nandyagadde kubeerako n'omuntu gw'embeera naye. Omuntu agenda okubeera mate wange mukwano gwange gwe tunaaweereza naye ate nali naakakirowoozaako after year nembaako gwe na sporting nga mu church gye nali nga nsabira. Wali oweereza mu department kimusumba? Evangelism. Nze omu ku baali bakulembera okubuulira enjiri nga tugenda mu byalo tugenda mu masomero era nali evangelist by that time. Kati omuntu gwa sporting yali mu department oba yali mu omuntu gwe na sporting yali mu diankoni nga be balongose church ali close nnyo n'omusumba. Evangelist ya sporting kati oluvannyuma ate laba bwe tuyingira mu kwaya fembi bagitanga King Jesus Choir Philadelphia Church nga nyimba tena nga yayimba soprano. Was it intended? It was. Katonda omanyi ebintu ebibu Katonda yabyorchestrating nga sikyali kati okuyingira mu kwaya mwenna wali already omaze omutegeezaako oba ekintu nali sinaba mutegeezaako nakikwata mpola nnyo ne mutunuulira naye ate naye teyali mwangu nnyo nga bantu bonna bagamba oyo tekisoboka mwana wa musumba kwegamba abeera ali close nnyo n'omusumba yene nange nno ssebo neŋŋaanirako era ebiseera ebyo bampitanga sirika naye mbanga nnyo olyo lugamba sirika nze kubuulire lwaki nze naalo wegamba nga nduyimba oyinza okulooza nze yenga nateekangamu nnyo ebisoko. Wali mutenda wali musinza nga ntendereza era lwe nakwata akazindalo bwe kati ndowooza naye yali eri n'agamba Katonda wange. naye muso katolo wali eriye yali asinza yali atende yali mu babaka olw'ensonga nti nange nayimba nga nente no kati awo eno jeno gundi awo otendereza naye ali eri bali mukola byabwe kusolooza ssente kola kikutuza abantu kati ndowooza ate n'agamba ate kino nga kiyitiridde. Ebiseera ebisinga bino ebintu bya kwayo oba ebintu by'obuweereza when you're supporting someone naye nakitegeera nti maybe nafunamu engeri nga bw'ogambye nti nga bwe wali ng'oyimba sirika nze nkubuulire mufunamu engeri nga n'ekyobadde okola katugeze obuweereza bw'obadde oweereza ng'otandika okukikola nga mwala oli awo tobitegeera kyobadde okola obulungi ate n'okikola nga ogamba tandaba takola ki. Didn't you have that feeling? Kyenzijukira kyali kimu nti ng'ogyeko okuyimba twagendanga nnyo ne malwalirawo Mmengo Lubaga nga tubuulira enjiri kati nange na timing nga nentandika okuzuula gyayita nga ddeeka ng'agenda Lungujja kati nze nga mbeera Mmengo yabeera Lungujja olaba ekigenda ku Lubaga Cathedral ekikubo ekyo ekisala paka ekigenda nakulabye kati nange awo nalaba ng'atuma service ewedde zaali nga zakawungezi nengamba kamuwerekereko kati nga muwerekerako nga maye gwe oyagala ki nga maze njagadde kuwerekerako buwerekezi kyali ekituufu anti kyeŋŋamba nga sport nga sinaba kwatula naye nga era omuntu omanya nti omuntu ono nga amperekera atiste mu wiiki nakuwerekera emirundi ebiri era gwe munda nga totegeera nti omuntu ono amperekera ayagala ki. Tewalina mukwano n'omunyumizaako nti naye gundi ono omuntu bw'ati emikwano nagirina nga bwe tubuulira enjiri omubambi yawummula Muganzi David omulala waali gwe tuweereza naye wano bamuyita Bob Mulima musajja kati abeera Dallas Texas abo nga tewali kyesibagamba era lumu nabatuza nibagamba naye nange nalabye omuntu ne baseka ne bagamba nno ndi serious nalabye omuntu nga bamanyi nti no ebintu byange oluusi ninga faaza nti nabanyumirizaako ku by'okubeera faaza kati nga balooza nsaaga naye nga muntu namulabye era okukakkana mu 91 namukuba embaga musumba kyakutwalira ebbanga 91 gamba emyaka 2 nga you still vibing the girl. Omwaka gumu mwanyi maze mulaba emyezi ejaddako awo gyali gyakongera kwetegereza omwaka gumu n'ekitundu mumakati awo omwaka gwakwekenneenya ate wekenneenya ki omuntu aweereza nange empeereza n'asooka n'agaana niye oluvannyuma munene nakkiriza. Oluvannyuma lw'okukkiriza ne muzaako ki kubanga walijjukira wali waani? Nali wakojja. Wali wakojja. Kati awo okyaddako kwe kwongera okuba nti tugamba abasumba baffe. I remember batugattira actually Lubaga Miracle Center. Musumba tumwini era twali tujaguza wano emyaka egyasooka awo 2 yakomawo n'atugatta n'ayongera n'anyweza endagaano yaffe.
yes kato era wamaliriza okubagatta noddayo nedda mwana wange kati awo olwo ffenna ate nga tukuze olwo nafuna awantu wenapangisa lwakuba lwamala okuwasa netupangisa awantu ate naye story enene nnyo kubanga ababbi bajja ne batubbamu n'engoye zange zonna you know naye nga twapangisa awantu omuzigo gwe mwapangisa okusigwe mwasookeramu gwali gwa ssente mmeka mitwalo gyali 8 musanvu kitundu 8 gwali gwa Waluganda mukyala mujjukira maama Mabira awekakeeka mitwalo 8 emitwalo 8 ng'ennyumba yenkana kimusu yali ya lumu emu naye nga nneneko twatandikira waliwe twasooka okgenda mu weeks nga 2 then netudda wano nateeka omuntu wange kale program olugendo lwange bwotewo omulidde omusumba ate nga Apostle Peter Simon Damulira n'emboozi ye okutuuka watumikiza n'atugamba nti tekyali kyangu okubanga ayingira relationship ne muweereza munne wabula ebigenda okubanga byongerwako awo maaso tova ku KTV nze Merozi Kabagahe